Namutikwa w'enkuba afudembye mu kiro ekikeeseza olunaku lwaleero alese abantu bangi naddala mu bitundu by'e Kampala nga bakaaba nga muno mwe muli n'essomero lya Old Kampala Primary School. We tutuukidde ku ssomero lino nga omuwendo gw'abayizi mutono ddala era nga abasinga baagenze mu luwummula lw'olusoma olusooka. Twogeddeko n'amyuka omukulu w'essomero lino omukyala Namiro Anet n'atutegeeza nti bakyasobeddwa tebamanyi kyakuzzaako oluvannyuma lwa kibuyaga omuyitirivu eyabadde mu nkuba eno kuleka akasolya k'essomero lyabwe nga kali ku. Namiro Anet, the deputy head teacher of Old Kampala Primary School. Today early morning we have got the tragedy of our roof being blown off by heavy rain at night. Now here we are, the roof has been blown off up to the field and the roof is now leaking. Ono ayongedde n'asaba gavumenti okubadduukirira mu bwangu basobole okuddaabiriza essomero lino ng'abayizi tebannadda mu lusoma lwakubiri. Children have nowhere to stay, even to study, and we need some help from the government and all over people who have at least the facilities. We need the facilitation, and we are kindly requesting whoever has any facilitation to help us such that our school opens in second term when we are okay. First Nabagala reporting for MRI TV.